Eyeesimbyewo ku kuvuganya ku bukulembeze bwa Amerika Donald Trump awakanyiza ebyogerwa abantu omuli n'abawagizi be nga bwe yawanguddwa munne bwe bavuganya munna Democrat Hillary Clinton bwe babadde mu kukubaganya ebirowoozo ku bbalaza ya ssabiiti eno. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Kino kiddiridde Abayambi ssaako n'abawabuzi be okukuba olukuŋŋaana mu kibuga Washington olunaku olw'eggulo omwabadde ne bannamawulire mwe baategeerezza ddala nti kituufu Hillary Clinton yasinze Donald Trump ensumika olw'okulemererwa okukozesa obukodyo bwonna bwe baamuwa bwe yali ng'ali mu kweteekateeka. Ye Donald Trump kati omukambwe okukirako omuzinga gw'enjuki omukubemu ejjinja okusinziira ku mawulire agafuluma mu ggwanga lya Amerika agamba nti abawabuzi be bennyini be baamuleetedde obuzibu bwe baamukako okukyusa enteekateeka ze zonna n'obukodyo bwe yali ategese okukozesa ku ssaawa esembayo. Ng'omukalukalu bw'atajja buseera, Trump agamba nti ye yakoze ekisoboka mu debate eno era nga ye yasinze. Akunze abawagizi be bonna okumulwanirira bamwolereze nga bwe yayogedde obulungi nti era amanyise mu bbanga ttono ng'alina by'akoleddemu n'asinga ne Clinton amaze mu nsiike y'okubeera omumanyifu okumala emyaka egisoba mu 3 kyokka nga talina ky'akoledde bantu. Abawabuzi ba Donald Trump bagambye nti ebyavudde mu debate eyasoose bimuwadde ekyokuyiga ku kiki ky'anaakola mu debate ey'okubiri aleme kukola nsobi yonna wabula essira aliteeke ku bubaka bw'alina eri abantu. Bano era basindise obubaka ku masimu g'abantu bafune okuddibwamu ku nsobi ezaabaddewo mu debate eyasoose bazeewale mu debate ey'okubiri. Trump agamba nti ebintu bye waakubikola mu ngeri abawagizi be gye baagala abikolemu so singa abalala bwe bamugamba nti alina okukyusa mu nkola. Bo Abamerika abalala Trump ekyokulemererwa okuddamu ebibuuzo obulungi baakitadde kumukubiriza era omusoyisoyi w'ebibuuzo eyasooka Lester Holt ataabuuza Clinton bibuuzo bisoomooza wabula n'abibuuza Trump yekka. Debate ey'okubiri yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja mu kibangirizi kya St. Louis mu kibuga Washington nga n'abantu kye balindiridde y'engeri Trump gy'anaayanukulamu Clinton ku mulundi guno. Tuli baakwongera okukutuusaako emboozi zonna ezinaaba zifuddeeyo. Samali Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.